Uganda nsi ya buwambe. Bw'oba ogamba nti toyagala Johnson Street tusobola okuzikola. Katereka wano ye yangamba nti tulina Queensway ne wansi Mutesa bagitani Mutesa wano wansi zonna ziri parallel zombi zigenda Ntebe. Naye okujja okuŋŋamba nti tuzuukuke tunaazeewo ebyafaayo byaffe. Ebyafaayo byaffe eno ensi Uganda for as long as otuyita Uganda kitegeeza nti abasajja abo toyinza kubajjamu unless to reversinga netugamba ffe tuddeyo tubeere Buganda. Peter bolinga loza byafaayo byaffe bitandikira n'abazungu kujja kubanga ebyafaayo byaffe byonna abazungu tebana bakujja. It's like bisinga twasala okubifiisa tutandikiza okutandikira kwabo nga bazze wano n'ekirala engeri gy'obikola enjajja tajojjajja ta Queens we n'enjajja tajotuliramu Mutesa Road naye eyogera kinene nnyo ku ndowooza zaffe abakulembeze. Information kibazo ndowooza tobadde abawo njagala nkujjukize Kampala erina Old Kampala. Indeed. Very good. Oye Old Kampala waliwo akabonero aka Impala. Agreed? Yes. KCCA ng'erina akabonero kaayo aka Impala. That animal. Kachali. Jennifer yakajjamu. Yes. So ekyokudefensinga Uganda kyatandika with the National Resistance Army Occupation Nakba. We are in that silly process. I agree with you that we have to choose our history. But wait really. Because nze ajamu Impala mu rebranding ya Kampala noga nti tujamu Impala tuteekemu essaawa sikkiriziganya naye. Kubanga Kampala kaali kasozi Kampala naye atajjawo Lugadi naga nti Lugadi Sergeant Lugadi Road nti teyali Sergeant yali Kayumba Wakapere Lugadi nawo nzijewo naye sikkiriziganya naye. Kapere Lugadi yali responsible for ekibuga kino Kampala ekya Uganda. Mutesa ali responsible for ekibuga Kampala ekya Buganda. Bombi njagala babeere reflected. N'okuzuukuka ku makya noga nti Kapere agende. Kubanze nakula tuyimba ani Nabubi yazimba mu enkuba yatonya Nabubi yagwo. Now ekirala eno wano Nyamuyonjo Nyangoma bebakabaka bawo Bugerere ne nawo Bururi awaliwo Nyangoma. That's history. Abo twabawamba. But it is history. Kati bano boleta baba mu lubulu lwabo. Peter nga tuddayo ngonotera okuddayo ekigendererwa kyabino ki kubanga okutuma amanya ebintu ebyo waliwo ekigendererwa ekimu to inspire our people batunulira abantu abo bakola ababasooka ne bakola kakati nze ndi ku history wa gwoyagala okutunuulira kiki tuyagala newankubadde tetwagala kukyusa history of it true we've been a colony of abazungu balina bye bakola wano naye ekigendererwa mukyo kiki okutuma betutuuma nebino betutuuma nze ndowooza bwe batuuma baddeyo banoonye motivation eri mabega waakyo okusinga okujjukira obujjukizi. Omanyi Aisha abawandiika ebyafaayo bya America balina bwe bagaa nti wano tutaddewo so that never again should this happen again. Nti mu future abaana baffe bajjukire nti ono yali musajja mubi nnyo wawo Drake yali agenda okuba palamenti ya Bungereza mu mbeera teri ya bulijjo Abangereza baakola ekigumba ekya yali Sergeant Drake eyajja okubombinga Bungereza ne bakiteekawo nga kitunulidde olukiiko lwabwe. Kati mu mbeera ya bulijjo wandigambye nti abasajja bano boonoonefu lwaki bateekawo Drake eyali azze okubomba ne bagamba nti abantu baffe olubeerera bajjukire nti omusajja ono yali muzibu nnyo era never again tekiddangamu n'omulundi n'omulala. Neffe wano twagala nti wali oluguudo gundi luveewo n'ogundi luveewo mulimu ze njagala nange ziveeko olutuma Acacia Road nga n'emiti gya Gasiya tegikyaliwo olwo lukyusa waliwo kitalina kukyuka ku Kasasiro stage. Kati for example n'olwaleero ombuuza eyajjawo Apollo Avenue eya Milton Obote ku Parliament Avenue ekigendererwa kyali ebyo ebimu byakolebwa fubitizi bagende baliyita fubitizi omuntu tayagala kulaga nti ono yali abenyewo alina n'ekiyakola e Uganda ebimu
enemwe mujawo ali Apollo Avenue nemugenda mutuma Kaguta Road wali ngova bayita Antonde ng'oyingira wali munda enjawulo eriki nataka kutubaako kibazo waliwo impact waliwo enkola gyokola totavaawo kati njagala ogenda okyusa erinnya Wandege ntuulijjewo tekikwerera it's not possible but olinawo oluguudo awo lwabinaayisa nga abangi tebalumanyi naye nga bamanyi Wandegeya yeah so there is waliwo history weetuuka n'osanga ewandiikibwa mu jjinja actually sometimes bano abaagala okubatumba enguudo kisinziira ku byokoze kyoyogera kituufu ojja kutuuka ene Makindye wawo gye bayite waakuleekaana towulira kusipia nawe genda okyuseewo kuleekaana simanyi oba yali muntu ono yewe Makindye simanyi oba yali muntu kati oba gwe oluguudo oluwandiiseko nti Aisha Road oba oluwandiiseko Muwanga Kivumbi abantu bajja kugamba wano waani wa Mutajazi nadde mmaliriza Trump nti wejeeko okuba nti yasinze kati abalwadde abandi ennaku zino ne mutabani we nga mwali agamba nti regulation zonna zisinga ziveewo obutafaana ne Uganda bwe yafunye akasabu mu 5 ffe twafunyeyo kesi ezinnya Khashoggi jamaa omusango gwe gwatandise okuwulirwa ne principal suspect Saudi Arabia bali omuwayeza gibawuliza so ndowooza bagenda muwozesa in absentia ne Uganda yagenze mu byafaayo okubeera n'omukyala kati aliwo mubalamu asinga okuba nga yazadde abaana bangi anamu bana mu abaana abasatu abazi akyaliwo naye omu yafa ye kati actually bamuwasa wa 12 nga omusajja waana musajja yadduka nga abaana bayitiridde n'abafukumula mu musajja omulala naye nga akyaliwo n'abaana abamu batandise okukola bayamba ku maama waabwe naye mu nsi yonna wa mukaaga bazaala abaana 2 bali mu Russia bali mu nsi ez'enjawulo naye Uganda yayingidde ekyafaayo ekyo mpozi ne Iran yayisiza warrant of arrest esesezza Abamerika negaa nti eyo yali ku buwolokoso ekwata Trump omuvunaani obutujju n'obutemu obw'abakomanda baabwe n'ebisigadde nekisembeyo ddala n'abana abava mu lulyo lw'abatta Yesu babagambye bagenda kwetwalamu ICC bavunaani okutulugunya baliyirire Siraji nawe tuleke ampuliriza gasimba kibazo mu studio zijukwanjulira Siraji Bwama Aisha Kabanda Charles Bumushana ne Muwanga Kivumbi Aisha twafunye ebibuga bipya mu ndowooza y'abantu bakuno nafuna omukisa emyaka giwezeeko nga njogera ne nze Bidandisa liyomu kubatakkiririza mu kugujula districts ensonga lwaki Nakawa yagaana wanja ensonga lwaki Nakawa teyagitemamu nga Lubaga ne Kawempe ne Makindye yazikutulamu ate kayisinga obunene Mzee Bidandi ngaga nti ensinga ekyali decent by'ebigambo nti twayina